Bagamba batya abantu? Uchi. Ayogera wona kyongamba abantu bagamba muno ki? Ekiki? Bagamba muno ki? Kiteka mu comment section. Abantu bagamba ki? Mukulu. Wa mama mugamba ki? Muno liki? Mugamba ki? Muno liki? Wakulentalo kubeira isi. Bana yewenzaga ngofira mbanemire. Okuyimirizawo business ne bwe guba mwaka gumu bwe guti mu Uganda ya feno abasinga kiba kizibu. Naye bw'oba otandika business eriyo ebintu ebizibu okontrolinga. Ekyokubiri teri kintu kizibu nga love. Era omuntu love tebagimunenyeza nga agikoleddemu ensobi because eziba amaaso nga bwe batera okugamba. Va kufoyise mbizibu bingi nnyo nti ne love tekyakunyeenya. Ko business ngerimu love so experience tukola ki tugirina. Teri kintu kizibu nga controllinga business na mwami wo. Nga muli wamu. Ekisooka bwe muba ku mulimu muyina bbeera bakozi n'abakozi. Ekizibu okubaawo. Ekyokubiri nti bw'ate bwe mudde ewaka muba temukyali bakozi n'abakozi. Aho mufuuse mwami na mukyala. Mwami na mukyala. Kati ebyo ebintu ebyo ebiseera ebisinga kizibu balansinga. Bakasitoma baffe bano engeri gye tubayisaamu okubakuuma n'okubaleeta. Engeri ezimu tugoyinga extra mile. Nti tetugenda nnyo nti ne tukola n'ebikolwa bye tutalina kugenda muno nti nsobola okunyuminkiriza sayimu naye nga nze gye kigwera yonna nze njagala ki? Oyagala ssente. Njagala ssente. Omwami wange bwe mba nkola naye oba mukyalawo ayinza obutakola ki? Obutakitegeera. Tajja kitegeera. Olumolo n'ebigambo by'osobola okukozesa nga nduddo biwulira okuva gy'oli. Ekyokubiri oli agenda kujjaawo. Kati nze Rose omuntu ajja kujjaawo ndabe ng'asekaseka nnyo n'omwami wange. Nyinza obutabitegeera bulungi. Ngambe lwaki ono amunyumikiriza nnyo? Lwaki bakasitoma abalala tabawa budde ng'ono bwakoze eki? Bwamuwadde. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi nga wakava Mbitaala ng'olingadde Namuŋŋoona ewali omuti gwa Jambula ogenda kulaba ekipande bwaguuga ekiriko Rosemary Beddings. Rosemary Beddings tulina package zaffe ennungi ez'abantu abakulu. Bwe twava mu go back to school ne tubaleetayo ne package abantu abakulu. However akabeeyi kakyuseemukko nga bwe mumanyi ebyenfuna ennaku zino bwe bitambula naddala abali mu business mbaseetaaga nnyo kubannyonnyola. Package yaffe eya 5 ku 6 ejirako omufaliso omulungi ogwa Rose Form omunene guno gwolaba ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako fiber pillows ne tukuweerako bed cover bwaguuga ne tukuweerako akatimba byonna ebintu ebyo 5x6 ogenda kubifuna ku mitwalo 41. 4 ku 6 era omufaliso gusigala gwe gumu ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako akatimba kuweerako pillows era wamu ne bed cover tugenda kuwera ku mitwalo kati 36. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Girl, you're the only channel I turn to now. The one and only place that I need to be somehow. This love's a vow. Say more official. Say more official najyo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti najyo wange yambitundu byensi nkubuuzaako nenkwebaza okubeera nga atotulegaseeko like nga video eno okusobola okubanga ate eyongera okutambula ate comment nga tusobola okumanya endowooza ku ekyo tuba twogeddeko ata subscribing nga subscribing kijja kuyambako okufuna notification ate wetunaba tutaddeyo omulimu ogusokka ku guno naye nga mugamba mutya kansubire nti nno muuli bulungi olwaleero ngowoozezaako nti tutandise tutya epoono mwezi mupya amala okukola emyezi 3 emyezi 3 egisooka mu mwaka oba emyezi 3 ebeera kwota esooka emyezi 3 gisooka egy'omwaka kati kitegeeza nti kwota esooka ey'omwaka tumaze ogikuba wali kakati olwali tuba tutandise mu mwezi guno tutandisa ate kwota ey'okubiri ey'omwaka egenda kutuvuga etutwale mu half ey'omwaka
kitegeeza nti awo emyezi 6 oba ogitadde wali. Kakati awo nno this is my year, olina okuba nga wa planning ekintu olina obba nga okitandiseeko. Oba tokitandiseeko, what could be the problem? Era obanga ekizibu ekyo okimaze okitegeera, solution yo wagitegedde oba bikyagaanye. It's been a while nga Rose ono simunoonyaako tunyumyenyumyeko. Naye guno mpali songa munene bulala banna. Abantu bateeka ssente mu byokwebaka. Ole nsigo wakawasa. Ayagala okusula obulungi. Okutaasataasaako. Ne kana akaveero kamuweerako. Byonna mbimuweerako naye baka emyaka n'emyaka. Nga teyeeseza ali kuno. Laffe tuli waggulu kati olweyeebaka. Kituufu. Naye tegukalubanya ate ne kumenya omugongo. Gwe towulira nga gugonda. Era nga olya gugonda wano ng'onyigako bunyize era ne weewebakako. Ate nga tegugudde mu kibuga. Mugaba jjalibu. Omuntu n'agezesa. Anje bala guli ku kitanda osoka ne weebakamu. Ebigendererwa bye bivaayo bulungi. Kubanga yinza obba alina ekigendererwa kye nga tekikola ki. Kati kivaayo. Mulaba mutya ne bakuwaamukko n'ogezesa. Okizuula nti guno guyinza okugonda guyinza obutagonda ogamba otya. Wendi mwana Sayimo ogamba otya mukama. Sina tabbu bigenda bitya. Tutambula abantu baffe. Bafuna ssente. Omanyi omuntu alina ssente omulabira ku Skinny Rose olina ssente. Bannange. Bwana Sayimo era oli bwambuuza nti munnange kiki kye weenyumirizaamu mu bizinensi eno. Okusookera ddala neebaza abantu bampagidde. Naye ebyokwenyumirizaamu. Nakafunamu n'omusajja. Tukyali ku bizinensi wane eno abantu bangaabo nina obbasiima. Nze nkubuulira. Byo ebyokwenyumirizaamu nina bingi naye ebirabwako bongera okumpagira nja kubibasomera oguddako. Naye ebitambuza obulamu kulabika bulungi, kulya bulungi, ebizinensi yongeramu ssente. Waliwo omuntu w'omulaba nga ye ne ssente bali ku layini emu kibanga mu mbeera mu jjaamu bwe muti. Waliwo emmotoka gy'olaba n'ogiraba. Naye ng'emmotoka ezo tezisisinkana. Bikatwala abantu ng'omulaba embeera nnungi era ng'erabika ekifo kyalimu naye nga ye temulabika. Kati abantu bange bongera okumpagira. Nsuubira omulundi gw'onajja nja kuba nina n'ebyokubalagako. Kati nkozeemu ekizimbe kino ettaka lino ne kati sofa nsobodde kwebeezaawo kulabika bulungi kulya kunywa kutambula. Ekyo kitandikibwako. Kongera capital so bongera okumpagira. Ne wano wongeddemu ebintu kati biyitirivu. Wajja amaaso gayisamu ne gagenda paka. Tukobeeri naye kati wenjogerera naffe kennyini kati tulwe we tutuula. Ndowooza ensonga ogiraba. So I decided nga kanzije nkyayire ku Girl Child ate ndabe ebintu engeri gyabitambuzaamu tunyumyenyumyemu ku mboozi ebigenda side eno. Omanyi nina ebintu ebimu abantu bye banyoomanga edda naye nga abantu babikola ne babifunamu ssente nkategeera. Nina nabadde ndaba mboozi ndoza ya Zubeda nga bw'owulira emboozi Zubeda gyanyumyako nga oyo omwana ani Emirembe nga boogera ku ssente nnyingi. My head was like kitegeeza abantu bakolera ddala ssente mu gino emirimu. Naye ate gwe mulimu gw'osanga oli ng'agireganze esobola kwagala musajja atunda bulangiti, esobola kwagala musajja atunda masuuka. Naye nga bw'owulira ssente oli zaayogerako owulira nga ssente ki nnyingi. Nga kitegeeza abantu basobola kukola ssente. So how is the business? Business Sayimo mu bulamu bw'ensi eno teri business etakola. Towulyako omuntu agala natandika ntunda paani. Babinyumyanye ebibuuzo. Nina ekizimbe mu kibuga. Natandika ntunda byoya bya nkoko. Simanya restaurant nagitandika n'enkoko emu. Kati yiino egezze ekomeeri. Natandika ntunda omuceere ku kkubo, bijanjalo bya supu, you know. So buli business buli muntu gyalimu esobola okumugaggawaza naye strategies kizookozesezza okulaba nti business obukodyo obw'enjawulo kati business wezaatuuka ow'omuntu omunafu gireke ejja kumenya gyesonyiwe. N'abaana TikTok oko baatandise okulanga anti omuwala alanga akalango ng'alanga bulangiti ne wa kamera agitandika agitunuza mu bbina bwati agitunuza ku kinsuti kakati n'atandikira ku bbina bwati bulangiti eno naye nga waliwo ekiwala ekiranga gundi Lawrence okimanyi kiranga zi electricals kiranga ebyo
washing machines bichebe ntero mulaba okiraba omwana oli atunze binali naye nomala n'obuuza omuntu omwawo kala kimpozi eya fridge gy'abadde alanga kimanya atunda naye simanyi gyebikolamu yakabiina buli ssaawa ndaba akateekamu kekasooka so bwe bungoddiira abantu batadde mu bizinesi obukoddiyo bwonna bw'okozesa bizinensi zonna eba esobola okukola oba yaki oba ya bumasu ndaba bwana abantu balina promotions ku keesi z'abafu zetwali tumanyi nti zisobola n'okulangibwa oli asobola okukola promotion ku keesi kweri nagirabye ojja kuginoonyaako lyagamba nti naliwuli ano ku go back to school gula keesi y'abafu owangule school fees alandi wano for example osobola okugamba nti gula omufaliso nkuwa ettawulo kati gandako wano asobola kukola gula ey'abakulu nkuwa ey'abato agamba gula keesi ofune school fees munda mubaamu ebirabo by'owanguliramu musabe tukole bwe tubakama banga abakeesi mukireke musabe busabe era nabo bakeera kusaba mukisa bakira nti engeri gye banajjamu ekyo bakirekera mukama naye buli mulimu abantu bagutaddemu obungoddiira bukodyo akakeesi kankoze nno gwekola bukodyo teri bizinesi wano erasobola kutambula koza abantu bakowa okutambula abantu bakowa okuzunga naye bino ebintu gyammwe kumanya ono omuntu akuwa omulimu ogulange omuntu bwagula bulangiti yaba agiguze anaagiddamu ddi Saimo nze kati nze nga Rose ekinkeeza okukola kusula bulungi kyekisookera ddala kutambula bulungi naye nga byonna okusula obulungi nze omufaliso gwange guno ne bwe nguwulira nga mulimu akabulaabulamu nga sikyali comfortable nfunirawo omupya kati omuntu leero bwe yeebaka mu blanket enkyagala asule mu kintu kirala ayagala asuleko leero mu white enkyasule mu pink luli asule mu blue masuuka ne bed cover oba nga gyagala okyo bed cover bagikyusa iye bwana Simon kumala mu maanyi kati Lawrence alina bbiri ndabya abagenda nti ndabya abewaffe gwe kati ozisulako ddi naye Simon ebintu emwe byekisiru bulangiti ebeereemu Simon tubeere siriyasi kyogamba ekyaliyo omwana ow'obuwale yeebaka mu bed cover emu oba blanket emu okumala wiiki namba nga tagikyusiza kati ng'agikyusa yasoose badde okimanyi kyobola abantu baloota nnyo ebirooto ebibatiisa lwansonga waasula tewali comfortable mumanyira ate batulaba no bulangiti eno emba nagula duve yange eno gye neebikka paka bwekaddiwa n'engula endala Saimo tosaa kusulamu eyo duve leero enkya n'osulamu ero eya pink luli n'osulamu ya gure n'oloota ebirooto sima ogudde mazzi simanye n'oloota ogudde mu tooyi abantu kyobola baloota ebirooto ebitategeera abaddugavu kulakula nakwaffe kutono asula kati omuntu kale kakati gwe mundaba eyiyo kuba eyange endaba eyange eyinza obutasobola kuyitawo mundaba eyiyo omuntu yandibadde n'empeera z'amasuuka mmeka omuntu yandibadde ne bulangiti mmeka omuntu yandibadde ne pillows mmeka era zandibadde zikozesebwa zitya okay ku buliri nga bwo tutandike ne pillows ku buliri nga bwo kuyina okubaako pilo 6 ennene 4 ne cushions zibeera 2 okiwulidde bw'atuuka okwebaka waddeeba okuggyako 2 cushions naye 4 zino sigalako in case aba alina omuntu gw'asula naye bw'aba tayina era wadde mbozirekayo tujjeyo beauty y'obuliri naggambye Saimo teri kintu kiwa mirembe nga muntu kuyingira wantu waasula nga walabika bulungi ekyokubiri bwe tukka ku masuuka omuntu ekitone nnyo cushion yiyaawo ahanga kano naye wakati waba tulina engeri gye tukambaza ne kafaanana n'obuliri bwaffe kano seka mu ntebe ate kati wabayera bw'oyagala okateeka mu ntebe ne ku buli kagendako naye ennyambaza yaako kati eno ennyambaza okeesigama bwesigamye okateeka mu kifuba kano wakateekawo we bati ku buliri bati kujjayo beauty ate mu kwebaka okajjako tokeebakako kujjayo beauty naye Saimo hotel sizogenda mwezi ababansigenda mu hoteli abamu bakakozesa bubi bakateeka nnyo wano mu kiwato mulundi ogulala nja babo emirimu emirala gye kakola sigimanyi nze manyi gya beauty amasuuka era matiyo baŋŋamba nkulu
amasuuka sisuubira muntu oba mwana wa buwala kwebaka musuuka kusukka nnaku 2 bannange oba wakulirawa lwandibadde olunaku lumu naye olwembe okimanyi nti eriyo abantu abatuya n'ekiro ngera eyo giddamu eriyo abafumbo kyekikuza mu ssuuka bannaayo ekyokubiri nze sayima sisula mu ssuuka etali ya white esigisulamu so nsuubira abaana omuntu oyo yenna ayagala comfort essuuka erina kusulwamu emirundi gibeera 2 ebutasukka kale bwe kigaana ennyo gibeera 3 nga kikalubye so kitegeeza mu wiiki ojja kwetaaga peya z'amasuuka beba bali singo oba oli singo oba toli singo mpulira peya z'amasuuka ekitono nnyo weetaaganga 4 mu wiiki because abantu abasinga booza ku weekend weetaaga peya z'amasuuka 4 zibeerako kale mu bukalakale obw'enjawulo bw'oba nga toyagala white yeka nga nze osobola okukyusa n'oteekayo ka papo n'oteekako kati nga bw'olaba nti taddeko ka papo n'oteekako ko ka white n'oteekako ko ka blue kisinziira kala papo si za kala za mu ddwaliro sayima kisinziira suuka ki toyinza kukwata suuka ngeno n'ogiteeka mu ddwaliro nedda bambi okulaka kati waliyo gali gempulira agali advanced ago tugalinako buzibu nenga tusobola kukwata suuka ngeyo n'ogiteekayo muzidde mugana wandibadde ne peya z'amasuuka nga 5 wiikire ekitono ennyo 4 kati olwo duve oba bed cover n'ozikyusa emirundi emeka mu wiiki kati duve yo okusinziira ku nfunayo naye nga mu wiiki zandikyusa emirundi nga 2 kale bwe kirema ennyo kebeeremu naye tesukka wiiki ate ekirala duve bweba eno wiiki olina kika kino oguddako tyusa oteekako ku kika ekirala ekifaanana obulala sayimo teri kintu kinyuma nga kwebaka bulungi ebirooto oloota birungi oba weegomba n'okwebaka mu buliri bwe kyovera abantu basula mu mabbala paka ku makya obuliri bwe tebumuwa mirembe yasula mu nsuka za brown really bed cover ya bulaaka ye kennyini ayinza n'okuzuuka ekiro ne yeekanga za bulaaka mbi waki bazikola naye kati nze wano eno sitera kuzitunda kubanga obulamu bw'abantu bange nabwo kintu kikulu nnyo ajja kuzuuka yeekange okakana tajja kudda kumpagira ensi nno weetuuse so aba bed covers kyusa amasuuka bikyuse mu wiiki bugenda okuggwako nga olaba nga ekisenge kyo kikyuse ne bw'oba mukyala mufumbo omanyi bwe kisanyusa omwami okutuuka nga minaku ekisenge kyanjawulo agenda okyebaka mugalaba kyanjawulo nga laba kirabika bulungi Lorenzo olina tawulo emyeru yoka Lorenzi tawulo ya black wagigula otya kati nagyesimbuuza era ino bba n'agyoza buli lunaku anti kati tawulo olina bbeera nga na 7 ezasimulwa ku mubiri then eza face nazo iba nekambuuze tawulo bagikozesa emirundi emeka nga tebannagyoza aguba gumu gwokka guba gumala nga bwebanga nga yakoye ali mu comment section nga tawulo ogikozesa omulundi gumu naye akakodyo kali bwegati bw'olimba laddu ekkuba nga tawulo ogikozesa omulundi gumu mu wiiki n'ogisali ku mabbali ngumaze okwesiimwa naye kati ebeddugadde kingamba kunaaba ati kati olaba abantu abakozesa tawero bazikozesa bubi omuntu akwata tawero eno n'agisimuza mu face ate bakola we bati bakulukunya face kyovala abantu abamu balina skin gambi anzala asayimo sinaako yadde ka foundation akatini bwe kati ndi kunnakyo naye olengera nti face yange teyinamu yadde akayinja kasini bwe kati naye abantu akwata tawero n'agisimuza eri wansi bwati bakola we bati n'agikola mu bwati ale ekirungi kya tawulo eno okiraba tesosoda bw'amaliriza bw'ogireeta bw'oti nga jjo wagikozesezza bw'oti ate wano osobola okujja n'okwesawo muki era ne bwe bagikuttera ogiteeka ebugoloobi ate wayisiza ebugoloobi ate ojja n'oyisa muki n'ekisifu ekirungi gwonna gubeera mubiri gwo just oba otransfarinze konte oba ogiteeka mu fesi kitegeeza fesi yo oba ogita wali abantu amu nga asidi mwina w'amaanyi ng'ekitta fesi yo gy'oyisa tawulo gy'ayisa tawero so kaakati tawulo yandikozesezza omulundi gumu tawero esimula omubiri si yesimula face ekisookera ddala mama tuba tunaavaawo nja baleeterako ku face tawero weziri awo tujja zireetako tugenda zibalaga wabaayo tawero eya face
yoka bwe nani teweesimula nnyo bwoti yisaako buyisa bwoti ebifo ebimu era tulina tawels endala eziino yitawo si kugiyisa yonna imabobo n'afuluma ddi ekinaabirwa Saimo ebintu by'obuyonjo bino kintu kikulu nnyo y'ensonga lwaki bw'ogenda mu hoteli usangayo tawels ziba 3 teziba nti za buli lunaku za njawulo ziba zakozesezaawo mu bitundu ebyenjawulo mu bitundu ebyenjawulo nga Lawrence teyaŋŋamba Lawrence yatabuusa mukama we alina obuzibu bonnange so enkozesa ya tawulo mugitegedde bassebo ne bannyabo muntu beerayo ne tawulo esukkamu emu n'ebintu byetaga nga byaba ekitono ennyo kale tawulo kazibeere 2 feesi eno tosimuza tawulo eno feesi ogenda kutta feesi yo eri abantu nga balina ensesu nga ziri so sensitive naye ng'ate naye akwata tawulo emu n'agyesimuuza eno n'agyesimuza ne mu feesi ate nga tawulo tawulo nze njagala nnyo naddala omwana ow'obwala naba ne tawulo ya white bweddugala agiraba mangu naye kati Lawrence alina eya bbulaaka agiraba atya nti eddugadde mazima kitegeeza agenda kugyesimuuza okumala wiiki nnamba nga tafudde waliwo ali mu mwezi agikuba bulwadde bwereera obwo bulwadde toba tebagwako skin problems n'omusanga ng'alina agubye alinga tesiga bizigo naye ng'obuzibu muviira ddala erijja ava mu kinaabiro tawulo esimula buli wamu tagyoza yakale etalabwa bukyafu ebyo byonna okay so ekindeese ono olunaku olwaleero abantu era batulaba abaagala okutandika now like this business oŋŋambyeko ku bukodyo bukodyo businesses bweziti omuntu oddiwangaaza kubanga nze omanyi ekinnuma nalabye mirembe ne baafu babadde bawo babbaawe nandaba babadde bagezezaako okukula bekozeemu omulimu tebeetagana basayimu bapu bushinga from nowhere nekiyiika nekigwa wali gwalisi ngulabirira the last time nali wano nasanga bintu bitono byeyongeddemu do's and don'ts kyezo gwe z'okozesezza okulaba nti at least gwe ogenda ng'okyali Rose mpola mpola which are some of those mistakes gwe z'olaba z'oyinza obba nga zoweekengedde in such businesses eziziremesa okuba nga zisookawo kati Saimo ekisookera ddala bw'oba oliratinze ku baana abo bantu bakozi nnyo era mukama nsaba kyonna kyonna ekibayuugumya at least kireke bizinesi ng'eyimiridde because okuyimirizaawo bizinesi ne bwe guba mwaka gumu bwe guti mu Uganda yaffe eno abasinga kiba kizibu naye bw'oba otandika bizinesi eriyo ebintu ebizibu okontrolinga ekyokubiri teri kintu kizibu nga laavu era omuntu laavu tebagimunenyeza ng'agikoleddemu ensobi because eziba amaaso nga bwe batera okugamba va kufa oyise mbizibu bingi nnyo nti ne laavu tekyakunyeenya obirabye oyise mu bisembayo musajja asobola kujja ku mulamwa ate bikyasoboka ebyo kati wali nga nkyali myaka 23 24 Saimo ngenda weze myaka 3 sikweka myaka gyange era weze myaka meka 3 tewali kyesiyiseemu tolina kyewala buli kimu nkiyiseemu so mulimu ebintu nga tebikyali bipya ng'embeera ezimu gwe mwe bimulabanga ebizibu abantu bye balabanga ebizibu tetubirabye love zeera bwe njagala nnyo naye waliwo love weetampisa okitegeera kati bwe tudda mu bizinensi teri kintu kizibu nga ffe abaali bazikozeeko bizinensi ng'erimu love so experience tukola ki tugirina teri kintu kizibu nga controllinga bizinensi na mwami wo nga muli wamu ekisooka bwe muba ku mulimu muyina bbeera bakozi n'abakozi ekizibu okubaawo ekyokubiri nti bw'ate bwe mudda ewaka muba temukyali bakozi n'abakozi mufuuse mwami na mukyala kati ebyo ebintu ebyo ebiseera ebisinga kizibu obalansinga tugenda kutuuka ku mulimu oŋŋambe Rose ndeetera ebyokulya because wali tuli ku mulimu sigenda kulekawo kasitoma olw'okuba enjala ekola ki ekuluma bwe tubeera ewaka ne bwe mbeera nga nina kyenkola nina okukiteeka ebbali ngende nfiidi ng'omwami wange ng'obuvunaanyizibwa bukola ki ebugamba
ebyo ebintu ebyo ebibiri bwe mubanga bwe mwali mutandika relationship ne business temwabya outlininga nti bwe tuba ku mulimu gukole ki gube mulimu bwe mba temwabya outlininga trust me mugenda gweddalu ekyokubiri ba customer baffe bano engeri gye tubayisaamu okubakuuma n'okubaleeta engeri ezimu tugoyinga extra mile nti tetugenda nnyo nti ne tukola n'ebikolwa bye tutalina kugenda muno nti nsobola okunyuminkiriza Saimo naye nga nze gye kigwera yonna nze njagala ssente omwami wange bwe mba nkola naye oba mukyalawo ayinza obutakola ki tajja kitegeera olumulwo n'ebigambo by'osobola okukozesa nga nduddo biwuli okuva gy'oli ekyokubiri oli agenda kujjaawo kati nze Rose omuntu ajja kujjaawo ndabe ng'asekaseka nnyo n'omwami wange nyinza obutabitegeera bulungi ngambe lwaki ono amunyumikiriza nnyo lwaki bakasitoma abalala tabawabudde ng'ono bwakoze ki bwamuwadde ekyokubiri tugenda tuuka omwezi nga guweddeko tugatta ki business kitegeeza buli omu va ku kino nti bizinensi y'emu naye nti ninamu kino ninamu kiriwa kitegeeza mwena mulina osasula rent omu agambe nti nze sirinaawo bizinensi ogenda kola ki kugiggala bw'aba Saimo gwe simanyi nenamugamba fulumya ebintu byo bw'aba omwami wo oba mukyalawo tosobola mukanda renti kitegeeza sayidi efiirwa ennyo oba eyina kye protectinga yeyina onyigiriza esasule ki wagaana okukola kino gwe lwakuba toyagala kufiirwa kintu kangira kanteekemu to an extent nti abakozi oyinza okuba nga gwe tolina muzibasasula naye olwokuba twewala nnyo ebigambo ne mbakwata nenkola ki ne mbakusasulira awo wonna ebyo byonna kiba kinyigiriza sayidi eyinako kye protectinga bwe tunaalwana ewaka olw'ensonga zaffe ABCD ku mulimu tulina tuuka nga tetukola ki nga tuli banyiivu naye ate ekizibu ennyo nga gyenkomeza wali eri obutakiraga emotions ezisigala emotions toyinza kuba wanyizize waka nzije ku mulimu tuseke nga watali kikoze eki sekera bakasitoma bajja kulaba bajja kudduka era ngenda kuvaawo nsooke nfune wentuula bwe naatera era nadda ezo zonna effect ezisigala zikola ki zikuba mulimu so okuleka nga kikalubye nnyo ekintu ky'okugatta bizinensi ekyo kizibu kyekimu n'ekintu kyo nze mu principles zange Saimo sidatinga wenkolera obeera woti sidatinga wenkolera akasokoleke okeera ku makya nojja ku dduuka wano n'osiibawo ne kabu ne buwungeera oli singa banakwana ddi ng'oddamu bajja kunsanga Saimo nze sideti ne waba mukama wange nga ngamba akakwakulizako okusigala ku mulimu kyekino nze mmanyi sikolera muntu kumuyamba buyambi mba manyi nkolera omuntu because yetaga service zange bw'aba tazeetaaga ndeke kankunyumizeyo ka story gye nasooka okukolera waliyo mukwano gwange yali nnyo mukwano gwange nnyo ng'alinawo gwa datinga era be ba experience ne mmanya kino kikyamu bwe baali badeetinga nze ngenda kuyisiza mu bufundafunda bwe baali badeetinga omuwala nga bw'anaafuna mukwano gwe Lawrence kati gwe bw'omanya nti nfunyeeyo Lawrence mukwano gwange n'ogamba bwe ntunuulira Lawrence ono nvubuka alabika bulungi nze nina we mbulaabulamu Lawrence ono yandikola ki yanditwalako omukazi omanyi omuvuka kye yakola baalina mu safaari eyo nga batambula omuwala atandika okufuna essimu ezimutiisatiisa va ku bba wange olemedde ku musajja wange tulina n'omwana tulina biki kati nga waliwo essimu eziva nti ku sayidi ya Lawrence eziraga nti omukyala oli agamba weesonyiwe omwami wange Lawrence olwo lunaku lusooka bwe zivuga zityo nti nze kati nga nze nkwata essimu nkubira Lawrence mugamba kiki ekigenda mu maaso omukyala wo nga nkubira naye mugambe nti nze naawe okimanyi tewali kikola ki kigenda mu maaso nga Lawrence agamba nti nze omukyala gwe nazaalamu omwana she can't go that law of calling you akugamba ove ku mwami wange ekisooka twayawukana dda kiba tekisoboka of course ono asigalamu kali ka benefit agamba of doubt agati kisoboka lwaki abankuira kati beeyagala agamba iki ekigenda mu maaso
Nenkaera same story nti n'ab'ekika waliyo n'ab'ekika abazze nabo bakubira nze baŋŋamba nve kwani Lawrence n'oluddako ogwokusatu ne bagoyinga ne extra mile ne bagenda nti bazadde bange n'ebifaananyi byange n'ebifaananyi bya Lawrence n'ebifaananyi by'omukyala wa Lawrence nga bamugamba nti omwana wo alemedde ku mutabani waffe ate nga mutabani waffe mufumbo tugenda baleetera omwana tukole ki tubasuulire. Omuzadde n'akubira n'agamba banenge abantu bazze wano mpulira ntidde kiki ekigenda mu maaso wayagadde musajja waani mukwano gwange byonna tuli awo tuli ku safari tu experiencing ekintu ekizibu okunnyonnyola mugamba omanyi tukwate amasimu gonna agabadde gatukubira agabadde gatutiisatiisa fe tubagambe tubatwala kuki ku poliisi kuwali ewo obwangu tetwasobola kabufuna naye ekintu bwe kituukamu abazadde okubayingizaamu mugamba tukwate essimu tuzikube tubagende tubatwala ku poliisi. Omuwala akwata essimu akubira bali eri abasooka okuba bagamba ngenda batwala ku poliisi n'ennamba yantiisatiisa abagamba nedda nze omuvubuka yajja wano bwati ne bwati nansaba ku ssimu naŋŋamba alina bayagala okukubira nafuna n'abawala abalala bonna n'abagamba tukubire omuntu ono nga tumubuuza muvubuka ki ate tumubuuza oli ludda waggwe ng'ekitundu gye tukola promotion ate n'abakuba essimu gye baali ate era oli ogwo batugamba nti ate gwe babyeko omusajja ali Kampala fe tuli eri Ibanda bakola description nga kumpi ye ya Lawrence gye batukola ki gye batunyonnyolako tugenda okuba akatambi nga bulijjo omuvubuka ono ya blackmailinga girlfriend we ulaba wajja waawo story y'omukazi simanya asse omukazi amwagalira omusajja ne gujja bagira n'atandika okulireetinga tugenda byonna okubyetooloola ng'oli omuvubuka yennyini ate ya blackmailinga mukwano gwange oba girlfriend we yafunye abo bonna abantu abatiisetiise because asubiriza okuba nga oli amwagalira mukazi we. Tugenda okubira omuzadde tumugamba omanyi ensonga zino tuzireke fe tugenda kuzikwasaganya nga ganze ndi ku poliisi ndi kujja kola ki kubikula nzigulawo musango tumugamba lindako tujja kunyonyola nga tutuuse. Omuwala ye muvuka gwalinamu essuubi nti bwagenda otwalira abazadde be naye ezo zonna incidents zikoze eki zituuseewo n'ekijja kitya omuntu bw'oba okola naye waliwo ewantu wemugoyinga extra mile nti waliwo ebintu ebimu ye bimalako emirembe ne mukozi munna ayinza omweraliikirira buli omu abaamulaba kuba buli kigenda mu maaso mu lunaku abakola ki abakiraba tugenda omaliriza nga relationship tekyasobola kola kigenda maaso kati abazadde be oli obanyonyola otya bazadde be banyonyola otya nti ono omusajja gwendeese nga drama oli yenna bamulimu ne bamuyingiramu batuuse bagenze ku poliisi bawozezza emisango nga kumba omusajja yenna yabadde abikola ki abizanya. So relationship mu mulimu inzibu okumanaginga naye ate era tebanenyaabo abafolinze victim nate oba empulidde abagamba nti buli bwokola ate ng'okola n'omuntu gw'oyagala ekisooka kikuyambako okuseevinga otime bwetuka omwezi nga guyinza oba gubadde mubi both of you buli omu ategedde nti embeera tebadde nnungi omwezi nga mutambula ne Kemolina olina agamba nti omuntu ayinza kati nga mu bakazi osobola okuba nga lino dduuka tugambe nga lyange nenteekamu abakozi ne banziba naye kiyinza okuba ekizibu omukazi okukola ki okunziba oba okitegeera kubanga ye omubonga abakimanya abakolerera ani baawe nti bintu bya famire n'ensonga abalanyi basobola zikuwa weeyinga the positives ez'okubanga ogasse business n'omuntu gw'oyagala positives zisobola okuvatekinga negatives kati sayimo buli kintu ekirungi kibaako n'ekikyamu n'ekibi kibaako n'ekirungi because n'omuntu omwavu ayina omugaso tewali agenda kumuwamba amusabireko ssente nnyingi naye abaana babagaggo bawulira bunaku nga bakoze eki nze Rose teri ajja kumpamba agenda kuzisaba era bwe bajja okumugamba bugambi katutegeke gye tuzi ali anywa nti kale mumukuume bulungi nga bagamba kati buli kimu kibaako ekirungi n'ekikya n'ekibi ebyo bikola ku bantu abakuliridde emyaka kyalina kye banoonya sayimo emyaka gino egyaffe egy'abantu nga batoototo bizibuzibu
mizibuzibu bwe kijja ku business buba liba likyali lingi naye kati abo batuukanga obwongo bwabwe bulowooza kimu ssente ebizibu balina bingi naye kati wali ntuuka ne ŋŋamba omuntu ali myaka 5 akyafa kyokuleka nga n'oyo naye alina obuzibu ku mutwe ng'agamba bwe kiba kino bba wange kyekimuyisawo nga kikireeta ssente akikola bw'aba nga oyo omuwala bw'anyumya ennyo naye atuwa ssente akole ki n'ekyokubiri nga n'abamu nga tebakyalulunkanira nnyo tetukyastruggolinga nnyo nti buli ssente nina ogifuna buli ssente nina okola ki nga bw'olaba oli nga tomaleeko naye nga leyo nga takyeguya bw'oba oyagala ngulako ba toyagala kola ki genda basobola 2% basobola omumalako but 98% abantu abaagalana okukolera awamu kizibu nnyo 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 nga gye nkomeza okuleka setting rules kawe waka nze omuntu waaba nga tugenda mu dating Millennial Logistics and Outsourcing be bannoga omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago serengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. N'ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Mugambirawo nti bye sisobola ne bye nsobola saagala neekanike tutuuke mu maaso nnemererwe. Mama bimugamba saawa mmeke? Nze era ntukola ne gasoza ngoye ne bye tutuula ng'omuntu byesinza kunyonyola kamera. Abannayuganda tebategeera bonna obyogera wanajja gamba omuwala alina akajanja omuwala oyo muzibu sookoleke sibitegedde. Kaakati olina omuntu omumiitinze mupya mweyagala. For example, ozeeke ewuwe ng'otandika okunyunyuza emboozi nti zasooza ngoye. Bwe tumala byonna byonna tutandise okukwatagana si ku first day oyinza olabika ng'owakajanja. Sayimu bwe twogerezeganya ne tunyumya ku kino ne tunyumya ku kiri ne tunyumya ku kiri emboozi ng'eflowing awo. Don't say zo ozikoonako, not direct nti saagala kino saagala kino saagala kino. Wabula mba munyumya emboozi. Bw'omuleeterawo ku mboozi y'okwoza engoye n'omugamba nze personally I can't bend down for 30 minutes. Nti nkola ki? Njoza ngoye. N'omugamba mpulira ebyo abakazi bakeera ssaawa 11 kufumbira baami bambwe ekyenkya, which is good. Abakikola congratulations. Rose sikola ki? Oba nze Aisha sikola ki? Sikisobola. Oli akugambe baleme kutuuka wali beerumye mutwe. Oli akugambe lumu nti oba gwe gamba lumu omukyala nti nze ssaawa bwe zisukka nnya essimu yo gigyemu eddoboozi. Abeere ng'akimanyi okutusinga bwe naabeera wali nti nze ndi muna bizinesi ne ku mukaaga ngikwata otandike okuyomba. Tubeere open minded. Buli muntu atandike ekintu nga wategeera omuntu. Because ennaku zino tetukyadeetingisa ebyo byakajanja. There must be an additional value as to why you're dating that person besides love, because that is constant. It's a constant factor. Olina okuba olina ekyogattako. Kiyinza obutabeera kya finance, but walina okubawo additional value. Eyo bwetabaawo element ya love tekyamala. I'm telling you. Tekyamala. Bw'oba tosaagattako financially,
physically waliwo ebintu ebirala tisibeera ng'omanye emirimu. Oli amanye nti omukazi ono mutwala naye sigenda emirimu ngiwonye ewaka. Naye nti bwe kiba nti love etuuka n'etama. Eno Uganda yaleetu strugglinga nnyo. Ofulumye empewo ekuyiseemu, enfufu ekuyiseemu, abakesisi ebakuzunza, abayuwara ebakuzunza. Bwebanga oli laavu yokka gy'ateeka ku mmeeza ne bwakubira essimu owulira ng'ekutama. Ng'akunyonyola bya laavu. Tojja ng'oyiikayiika ne laavu yo olowooze nti nno byonna biwedde. Ekikyasoboka ekyo. Walina obbaawo ekisukkawo. Walina obbaawo additional value. Olina obba ng'olina ky'ogattako. N'obanga omuntu ye aba amanyi gy'aba akwagalako. Nga ggwe Saimo. Abaana bameka wano. Nga besides laavu singa Saimo ffeemu yo gy'akyakwagalako nga weggwerawo bw'eti. Laavu gye yalina weewuunya gy'efuumuukidde nga naawe tokitegeera. Akwagalako butaala. Akwagala fayini mu mutima gwakwagala. Naye additional value eri ye ffeemu. Bwe mbeera naye asobola okunkolera kino. Bwe kiba tekikyaliwo. Yensonga lwaki omusajja agamba mbuna omukazi oyo alabika yanjagalako ssente. Because bwe zaggwawo yakola ki? Yadduka. Si teyali takwagalako ssente. Yakwagala olwa laavu but an additional factor. Yali ki? Ssente. Bwe zaabulawo laavu yokka yali tekyasobola kola ki? Kuyimirizaawo mbeera ng'alina kuweta. Nti omwana namwagala alina ebbina. Yakoga ne liggwawo. Nali ndyagala kata teryaggwawo. Kitegeeza tesigamba nti yali tamwagala lwa laavu, yali amwagala. Laavu yali amwagala naye ng'ebbina n'engeri gye musembeza kumpi n'omutima gwe. Lyabula. Nti oba omuwala ono naye yalinamu ku ssente kubanga ennaku zino byonna abawala babikole oba abasajja babikole. Naye ensonga ya ssente enkulu. Basenge era bwe bamala obbuulirira abaana abawala simanya kulabirira musajja, simanya kumufaako, kumwoleza, simanya kumuwa mmere mbudde, simanya ebyo bintu bya ssenga, simanya visiting the bush, pulling and so on and kuguma. Bwe babimala babagambe ensonga ya ssente nkulu. Omuntu alinamu ku ssente tasingika. Mwana yaŋŋamba. Tasingika laavu erimu ssente. Gwe kyalira ensiko nze nfune ssente. Olaba oba kumutwala. Omusajja awo oba olina ssente awo alabira ddala ng'ensiko wagimalayo ddogita. Era by'abawala bye beemenya n'akola emirimu n'agwa bino n'akola zisitayiro ki simanya n'akeera n'afumba ekyenkya. Bw'aba manyi nti mwavu taspoilinga futures bandi wamu ne because agenda tuuka eri amusumbuwemu gy'agenda owasa ewatuufu. Ng'ate alina ebintu ebirala byasuubira oli bye yali amukolera no byatasobola. Omuntu alinamu ssente takompitingika naye. Era nze omukazi ansingako ku ssente bw'atwala omusajja awangudde. Muleka bulesi. Sina bukodyo bwanjawulo nze sibulina. Naye ate nga bwe mba njagala omuntu mwagala. Bwe tuuka competition nga ya ssente nzaawo nga nkola ki? I step back immediately kuba nkimanye. Tolwanira musajja. Kasita ziba ng'ensonga zirimu ssente. Naye n'amaanyi agalwana banaagenga gyewa. Neewuba na Uganda enfuufu empitamu nwana n'abamisolo. Manyi oba onaalwana n'omusajja ekisooka olina okuba n'obudde. Okitegeera. Omuvume ate mulwane. Ye kati Saimo. Nemereddwa nze okukwatagana naawe yanjagala. Ate nnumba oli gwe wakwanya ate bwe mba nwanagana naye. Olumu abakazi beetaaga okukubamu. Maama! Awanti aba muwadde maanyi. Amanyi gobompadde kitegeeza ewaka influence gye ntuusizaawo. Eri visible enough okubanga otuuka n'okola ki. Mukazi yandirumbye mujja we. Oba muwadde maanyi. Kiba kiraze nti olaba ewaka atuuse n'okukitegeera ddete n'obusungu obwo omusajja amulaze nti gyendi because oli aba akimanyi nti gy'oli. Okuleka nga badde takimanyi. N'oli aba akimanyi nti gy'oli. Omukazi? N'ayagala omusajja we ate ng'ojja omuvuma. Kitegeeza eri kitegeerekese kuba kyaba afaako kumutegeera. Kakati omukazi akwagalidde bba olina mmukolera. Musiriikirira. Bw'oba olemereddwa n'omusajja wo otegeeregana nga ye tolumba oli. Bw'oba okoye bufumba kuba kati ebintu byakyuka. Akoowa yafuluma kati tukyerijja weeregana omuntu zinesaawo okomyewo mmeka okwedde okola kyebweru. Akoowa yafuluma. Kyova we nagambira nti bizinesi ezo ezogatta nzibu.
anti ow'omutima omunafu gwagenda. Kati olaba ebyo byonna ebiriwo bye mpulira bannange abo. Mukama abasaasire. Ow'omutima omunafu oba alina ebyo protecting nga yajja otuuka akole ki? Wakati showroom bagitaddemu ssente. Ajja otuuka akite. Agambe obulamu bwe bugagga n'emirembe, peace of mind omanyi nakyo kikulu. Agambe no. Kandiveemu. Ekyo kankite. Kati singa mbonna kubulako akirowooza ekyo kitegeeza bakugulanira mu dduuka eryo papa. Baba bajja kubeerawo naye wabaawo oyo agamba nti besides those ones because abo baana bambi. Besides those eri abantu abayita mu mbeera ng'eyo naye ne bwe gaba maka oba omukazi gwe wateekamu ssente oba omusajja gye yateekamu ssente akooye ennyo ayagala peace of mind yakola ki? Naye abantu abamu bagamba nti okukola n'omuntu gw'oyagala si bwe buzibu. Naye ndowooza olumu ne age difference. Lowooza ekisooka kati ekizibu ekyazze abakazi bwe mufuna ssente mutandika okwagala abavubuka ababanyumira ku maaso. Mwe waliwo omusajja anyumya okulaba nga n'emikwano gyo osonga n'ogamba nga nange mba n'ekikazi ky'ebbina ne ŋŋamba mulaba kiikiri kijja. Kati ekizibu nti abavubuka abo abakyabanyumira mu maaso n'omukwata n'omujja wamusanze n'omwongerayo. Kati w'omutadde n'omuteeka ku mudaala gw'abawala abalala kuba ekyamazima Katonda tagaba byonna. Katonda omukazi gwawadde ssente ekisooka akula nnyo mu bwongo aba alowooza bizinesi. Obwongo gye bukoma okukula ennyo olumu buleka omubiri. Kaakati ijjukira omukazi akulifutinza akutudde waggulu akutadde bonna abawala be bakulabira abatalina kye balowooza bo balowooza ku kimu muki mubiri. Kaakati ekizibu ne kijja kivaawa nti omusajja yenna asobola okwenda naye engeri omukazi gy'apasiivingamu omusajja ayenze nga abalabirira ewaka si yeemu omukazi ayenze ng'omukazi oyo alina omukono mu kusajja kubeerawo kw'omusajja oyo. Kisoboka era oyo aba tagumiikiriza. Kati ekisookera ddala Sayimo abasajja nabo bw'oba omanyi nti nno finances zo bw'ozitunuulira bw'oti ez'omukazi zisingako kitegeeza obusajja bwo buli tokyasobola bufuna 100% ng'omusajja alabirira ewaka. Ekitiibwa ekyo ky'oyagala togenda kukifuna ne bw'oba oyagala otya. Omukazi ne bw'abeera submissive atya n'agezaako waliwo w'ogenda okutuuka owulire ng'ofiringa inferior because nja kuteesa ekintu kya multi-billion oba multi-millions olabe nga gwe bayisaamu amaaso. Akamotoka ako tukagule n'okubirawo n'essibo ku bondi mulete mmotoka. Kati gwe oluusi oyagala ompe ku magezi ku bantu b'omanyi. Nze oba oluusi nga ndaba si be bantu be nandikolaganye nabo ogenda wulira nga gwe gwenkoze eki gwempisizaamu amaaso. Olwaki olwokuba toyina ssente. Gwe mmotoka oyagala ejje ku olwo nze ŋŋamba tulindemukko emyezi ebiri lwe ndowooza nange lwe nj'obbanga nnina. Kati gwe ekyo ojja kirabanga okukola ki okuyisibwamu amaaso. Bati ebiseera ebisinga si we kiba. Omukazi alina ssente decisions zibeera za mangu nnyo teziri ezo nti nina okusooka nkunnyonnyole ombuulire nti wali omukazi abeera mukakkamu nnyo ng'akimanya ekintu buli kimu kye yeetaaga genda kijja wa musajja. Naye ono ng'ogenda kusaba ekintu kitewaka amasannyalaze gaweddeko. Wayisewo eddakiika 10 nga tolina kye waakoze ngateekeko. Ate omusajja atuuka amugambe nyangwiza mangu ngolere engoye zange nkole ki? Bw'anaaba alina omulimu gw'akyakola agenda kusooka agumalirize kubanga gwe guleeta ssente n'ez'amasannyalaze zaadde zikoze ki? Okyazinoonya bunoonya. So however much abakazi abayina ku ssente nti baagala obeera submissive ne bwagezaako okukikola atya eri element teyeebulizaayo. Ak'obukopi teyeebulizaayo eri era asigala yali ku top era n'omusajja asigala afiringa inferior agamba omukazi ono buli kimu ye kiba aba alabanga ekyokumuyisaamu amaaso so yonna gye kiggwera omusajja sigala ng'oli musajja sigala muleeniyo. Bw'oba owulira oyagala nnyo ekitiibwa ng'omusajja omulala omukazi akusinga ku ssente muleke. Mwesonyiwe abakazi abasinga ssente. Mwesonyiwe agenda kulumya omutwe agenda kumenya. Bw'oba omanyi nti akusinga ssente muleke.
agenda kumenya ogenda complainingira bwerere mu beekika mu mikwano gyo ng'ate tekigenda kukyuka. Teri mukazi agenda kusigala ng'ali so submissive nga bw'osuubira nga yakusinga ssente. Naye kale kyekizibu kye tulina omanyi abawala balina ssente e Kampala na bali singo. Kati bo tebafa wakonya ku kintu nti bafuna abavubuka abato. Teri agenda tembeeya zike ng'alina ssente. Tekiriyo. Ebyo basanga abawala kyova ndi mukyakaaba. Nkusaasidde. Tulaba kyegezawo n'abakazi abalina abasajja ng'amugumidde mugumire nga si gwe yeetaaga. Si n'ekyo eriyo abatudde awantu nga just alindidde waawo paka gwawulira gwe yeetaaga. Waliwo kye bagamba don't Mr. Available as you're waiting for Mr. Right. Kwe kudatinga Sayima aliwo olw'embeera ye. Oli ku kakaadi ki available Mr. Right. Nze simanyi waliwo omukyala awo she's a public figure nja kunyumizaako nga tuvuddeko. Yagamba alina omubazi gwe yayagala ebwayiise not because of love olw'embeera yalina waasobola omusoza. Omugagga bwe yajja n'atandika omugagga mu Kampala bwe yajja n'atandika okusaasaanya ssente n'amuyita nti jangu n'amuwayo omutwalo gwa $, teyaddayo. Lwaki? Kitegeeza oli abadde Mr. Available. Mr. Right yakoze eki? So abakazi bangi nnyo naddala abo balaba nga babonaabona oli ne bamukuba nga taseguka. Mukazi ki omugagga gwe bakuba nga taseguka ng'ali bulungi ng'alina ssente? Gulaba ekyo kisoboka? Tekiriyo. Era bakuba oyo akyali awo naye olunaku lwe lukya lumu bwe ruti ssente n'agikwatako bwe bbi oba embeera n'emukyukira n'atereera. Toli musanga waawo. Nze wali omusajja omu gwe baŋŋamba mu kibuga omwo yawasa mukazi we ne bazaala n'abaana. Mukazi n'atandika bizinensi n'atandika n'abeera na successful era ali successful awo mu kibuga. Omusajja n'awasa omukazi owookubiri. Mukazi yatambulirawo naye banne baamubuuza owaayi mulekawo otya obufumbo obumazemu ebbanga eryo. Oye mukajja nayagala mubi nga njagala wange. Kalina kyekimu Sayimo. Teri mukazi agenda kati omanyi lwaki abakazi baagala nnyo abavubuka emugamba nti bato? Amwagala because akimanyi agenda mubeerako bw'omu nga bw'aba yalina ssente tekuba kumufuga naye kikufuga sikufuga saaki nti kale baba boogerezeganya mangu n'amutegeera kyenja okukozesa. Okutegeera kyekyahani nvuga ontwale wali ofuuke driver. Sayimo mbaako sijja bitegeera naye kyemmanyi baba bategeregana mangu. Naye eriyo omusajja kati Sayimo omukazi ayinza okulagira gwe kyamunoonya. Mulimu ebintu omukazi yatasa akola ki? Kugamba. Ese omukazi akwefunza n'agamba kyova olaba banoonyaayo oli bw'afuna ssente amanya nti takyagenda n'aliwo wali abagenda n'aliwo yeeroboza. Naye kati wano yeeroboza. Ayagala ku luto lwayisaako nga lukubagana papa. Si bye bino atambudde n'omuntu atya okumwanjula mu banne ebyo nga bwena sitembe y'amazike. Nze nabanga n'abaana bagamba sitembe y'amazike. Embeera bwe mukuba n'agamba akati kanjira nkola ki? Nditembeeyako ebbanga ettonotono. Ngende n'aliwo yenna. Embeera weetererera bwete. Alizzaayo mu kitepo. Njagala gw'otunuulira abakazi bonna bwe bagamba wano mu Uganda nti balinamu ku ssente. Bakubali abakuliridde nga bakyalabika bulungi. Tunuulira abantu be badeetinga. Bavubuka balabika bulungi, abali presentable, ababawuliriramu, ababategeera. Gwe mukye mugamba musimanya obukiiso otya kubafuga? Kufuga. Omukazi afuga banna. Bafuna bannaabwe be bakwatagana nabo. Ab'emyaka gyabwe. We bakwataga olaba nga omusayi guconnectinga ne kati omukazi alina ssente afuna omusajja wa myaka 7 ate simanya ambulire bwe batulako okunyumya amunyumiza ziri simantalo z'abaana. Ne waliwo omuntu agamba nti ekyamazima ekigendera ky'okunoonya omusajja kyandibadde katala nga lwozibwoyo awo ofunye ssente zo weegulidde emmotoka olina bizinensi. Kitegeeza omusajja gwe weetaaga oyagala waki wa family. Okufuna omulenzi w'emyaka 29 31 oba onoonya ki? Bwe mba mpulira nga yampa emirembe why not? Lwaki mba ngenda kuwana mu 5? Funa omusajja emyaka 45 alina abaana baabo. Ate ebyo bizibu lwaki mba mbiyingiramu? Akumaamiza omuwulire. Lwaki eri yalemererwayo?
nze bye naasobola ebyo ebizibu ebyamulema kyovula bantu mukaaba nze bye naasobola bano bakyakaaba bwate batukwataganye weerandi gudu naye temunkaka ku anti muntu mukulu ate relation myaka 43 taba musajja mukulu abakuze bado omusajja ku myaka 45 abakuze obuzibu bwa ssente okuleka nga talina ssente kali so okuwa listi y'abantu aba myaka 45 naweewuunya bw'aba alinamu ku ssente omuntu oyo ategereka mangu naye era nze ngaze sawa mukiriza because senatoka kweri DJ egamba nti kati neeroboza ndi mukulonda mbulonzi byennyanja nedda bambi naye bw'ajja mulimu abantu abalabika obulungi regardless of the alina okulabika ngoye ng'alabika bulungi nga alinamuko ku ssente nga tagenda nnyo olaganze kafuna ekisajja kyange kikulu nkyerabirire kiteeke wenkyagala Saimo ng'ogenda weefuna yali 45 lyo 45 nobaga alabika bulungi teri mukazi alinamu ku ssente agenda twala 45 kale mbulira kwaba abakulukulu kati abalinamu ssente alina 45 era bona tebasuka 3 mu awo baba batambulira because ayagala omuntu nga vibe etambulira tutambulira wewa bwebagamba nti bagende mu kirabu bona bajagenda mu kirabu naye kati Saimo bajja kugala tugende mu kirabu otukeyo yimirire otuke mu bbala nga tutumanyi ndongo bwevuga nga tolina nga tomanyi kyobala bakati saa zino ofuna omuntu nga agenda mu bbala obonzese kati Saimo olaba ate n'ebintu by'ennaku zino abantu restaurant baziggyako nnyo amaanyi toteekawo nnyo maanyi ebintu leka kubitunuulira nga byalubeerera just enjoy the moment bwe kirasitinga weebaze mukama nti kikoze eki bwe kiba kiganye tokiremezaamu toteekamu maanyi go toteekamu nnyo maanyi naye osanga omuwala awaddeyo omutima obutaago ebibumba ebiki byonna amweyalidde n'amwebikka mweno generation eyo ennyonoonefu gy'owulira nti oli yawasa mukazi wawaka ate atuusa muli ebisiya what's that so kiba kitegeeza eno generation ndala otuuse nti nze nayagala Saimo wange ate atuusa adeetinga Lawrence yawulira yakola ki so this generation is spoiled nga bw'okiwulira otuuza otya famire n'oginnyonnyola nti banga nkiitinga ne Lawrence okitegeera onnyonnyola ki abantu kati nze nkubulira ebiseera ebisinga Saimo fe abakazi twagala nnyo protecting ekitiibwa ky'omusajja waviirayo mu public neemanya ekigenda mu maaso mu kisenge kyo kintu kiba kisusse kubanga nze ne bwe mba ndeetinga muntu n'emikwano gyange tegirina kumanya nti the negative side of my man ebiseera ebisinga batunza birungi byereere bye mbatunza era bye balaba kiri ekibi tebakola ki tebakimanya naye kitegeeza mu bantu kiddo kijjayo ogenda gumira okuswala kwonna because bw'oba otandika relationship bantu bangi nnyo abakugamba naddala eyo eya media abaana bagala ne bapostinga abasajja nga alinga posting eddagala lyalusa kale abali mu business kitegeerekeka nimba temuli mu business yemu kiki ekikuteesayo omusajja omukuumira mugala bajja mubba ate amubya mutimbe abaana baba ku internet yoko ng'agamba teri relationship ejja kulira ku data wange ebyo ebintu babirabanga ebyokusaaga naye ezo cases ziba zimala ne zihappeninga nti newe kaba katini nnyo kemwandisolvinze nga nze ne Saimo because Lawrence akalimu agenda kajubisa kifuuka ekintu ekinene so relationship bwe kiba tekyetaagisa nnyo ogiteeka ku media byoyagala ebyo bagala ebyo muteekeko omanye ekituufu woogwo omanye ekituufu eteekayo omusajja wo mutimbe ogenda kumuteekayo ofune heart attack gy'otalabanga nako because buli muntu aba ne background ye ate era buli muntu abako n'eri side embi eri abamwagala eri abatakola ki bona abasajja bami nga bosi mwenzi nnyo kati nga bw'aba abeera Kampala ayendera Jjinja kati nga bejjinya bamumanyi nga boyfriend w'omuntu okitegeera kati omupositinge ogenda omupositinga abantu batandika okayanira mu comment section ono bba wa Irene bali bagamba wa Winnie bali bagamba wa Angel kati gwe abadde alina omusajja wo ng'akulabirira ng'akwagala nga mwina love abantu gye beegoba abayitirivu naye because olabye kiri because kiri mu media tekikyali controllable nti ne bwe wandiyogedde naye kiri kizibu because abafamily babirabye mikwano gye walaga edda nti omusajja wa kitalo byonna babirabye tukyalina b'osobola kola ki
biri bye wagamba nti I can't settle for less kitegezo kiteeka mu nkola nga bwe wayogera omusajja okole ki omwesonyi omusajja wafuna omuntu mulala botandise okusettlinga for less eriyo abaana bagamba I can't ate era mu butuufu tekimanyirikika nga kimanyiddwa buli omu bwe kiba tekimanyikiddwa buli omu alaba abakazi bali eyo batudde basirise n'ebizibu byabwe mu maka ekyezamu abakazi kibaluma ye mukazi okubeera nga namba 2 ali public ng'amanyikiddwa anti awo competition weeva buli kadde n'obeera ku page ye ng'ogikeberako bw'aba nga ali ku social media size zajja n'obeera buli kadde ng'okeberako omwami olwa postings olina okugenda comment section olabe waliya postings waliya commenting nga buli lunaku n'otandika omunoonyako ate yaani oyo lwakuba nze personally mbiraba nga babikola I don't have that time. Kazi nga balina omulimu. Because n'ogenda mu comment za bbaawo olaba ani yakomya. Ani akomenti nga buli lunaku. Akomenti nga buli lunaku naye ne banoonyako postizo omusajja bw'aba yali akomenti nzeyo ne buguboogu. Alina okubuuzibwa ate ono yaani. Naye gwe esayime ekiri mu bufumbe eyo munda. Oba weebasi. Nebakuza kusaa 7 Munana, we need to talk. What we need to talk just Munana. I disagree with that. Nze nange bale mugenda kukubya emitima. We need to talk sawa Munana kirinda paka kumakya. Nze nange ekyo sikikiririzaamu ze ebintu by'okunza okusa ekiro sibibaamu ebyo aba Lawrence. Otula amaaso go walese simu nga teriiwo. Otone tukugwako. Ogero laba erina weeri eyaka. Oga password yanga ate ne kuno yagikebedde. Nga buli kimu akirabye. Gendo tunanga amaaso gali mu chat. Kati no baba kuzikusiza bulungi we need to talk si kyangu eriyo go bazukusana oluyi. Pya! Nakuwa bakaze nakuza bakuba. Nkutidde. Twawuliddeko Honorable Bani yali yasimbyewo okuba candidates ba presidential candidates. Munyagwa. Nidalaga mukazi yamukubako naye okomanya mukazi okwerijja musajja oyo naye amumyansa oluyi. Abakazi bayita mmere yakubye dda. Yakola ekyo bagiyita abasajja abaguma bajje batubuulira ebizibu by'etamu wakamma. Kati nze nkubuulire abasajja beekaliza mu public naye abakazi aliyo abasajja eyo munda be batochalinga. Not even mental. Mukazi akukuba oluyi n'obulala olwesangulira. Nga bamukuba oluyi talumuddize because omusajja omusajja tasaa kuba luyi lumu. Abagenda kumuzzaako omugere. Omugere ekikonde okakana omukazi ng'agudde. Okuba ng'omusajja oluyi n'akuddiza omusajja bw'ata kuddiza luyi. Kati abasajja kizibu nnyo era batono nnyo era akuddiza manya mukubi. Anti naye ate bw'atakuddiza. Sayimo kati omusajja atandika atya okuba omukazi baneemu eno generation mutusaasire. Naye onkuba oluyi lwo ne sikuddiza naye. Ofulumirawo. Anze nange sayimo sikalagana muntu akuba. Olina okukaaba ku maziga ag'enkana oluyi olwo napima. Waje? Nale sikutteeko. Oli mukambwe gwe. Nze kati sayimo. Kizaala abalongo ebbali. Wangi? Naye sayimo kati ekyo kyenkanankana n'oluyi. Ekyenkanankana n'oluyi. Oluyi lw'omukazi lulimu okunyooma akuyisizaamu amaaso akuwe mudde we mudde. Oluyi lw'omukazi olumanyi gwe. Munyagwako yakayita kayiyi akakayi kabakonye yamanyi lwaki onkuba oluyi nga nze alina amaanyi ssekubye naye nze kyo kituufu nze nange omuntu akuba nze because omusajja ne bwansonga mbusonzi nanga mukazi gwe kale okuba kusobola okulabika nti oba nja kukuba nyinza okigumiikiriza mbu ekiba kyagumu emirundi ebiri naye oli bw'atuuka n'okubanga nansonga mwaka mbe nanga lunaku lumu mukazi gwe nja kutta. Mukama bwanyamba nga sinazaala enkera tansanga. Abakazi banobera ku kigambo nja kukuba. N'anoba. Omusajja agamba gwe nja kukuba mukazi n'anoba. Naye nange kisobola. Naye ate gwe nongezaamu n'oliira ne twebaka. N'olunkuba. Sayo kati ulira. Mba nakoze musango kyo. Ati ulira omusajja kyekikufuula omusajja. Kukubwa ebintu ebimu you ignore. Okimanyi omukazi mbeera wano. Nenkubuuza ebiri America nga nange nkimanyi bulungi naawe tobimanyi naye ensuubira ompe ansa. Njawukana ebyo. Kyekikufuula okuba omusajja. Nti ebintu ebimu ku bakazi olina okubimanyira you have to ignore why you like ogambe ti kasita mukazi. Ande ekidaka jja ddukubira mu bantu.
Ate yaba asuse bannange. Kuba omukazi otandika otya okubikkula oliyo okuba omusajja. Busungu. Anyway, embeera bwetu bweri tuli wano ku Rosemary Beddings osobola okujja n'obawagirako. Alina advice ndowooza oziraba. Savu. Eno pinka. Eno yemu n'eno. Zezimu. Kabeyi ke kakyuka. Saimo osula mu duve za kala ki kuba nkulidde weekangako buli kala eziri bright. Anti pink aba agenda kuteekamu unokuba okulaba nga maama w'abaana wakatavaawo. Kuba mu wiiki emu eba egenda kuguba. Nga tujjako nga tuteekako endala. Kitegeera bulungi. Kyova weetaaga nga 5. Maama tugenda tugikoleramu ki ekyo? Anti eno bweddugala ng'oteekako endala. Eno bweddugala ng'oteekako endala. Oyina biki? Saimo ebintu tulina bingi. Twandikira ku mifaliso wano. High density, emifaliso egya bulijjo eyagala orthopedic, emifaliso gye giri eyo yonna emabega. Orthopedic ekola ki? Abalwadde b'emigongo gye bayambako, abasawo gye ba-recommendinga gye balina okwebakako singa omugongo oguba n'ebizibu. Eri abagala spring gino egibuukabuuka. Gino ng'egyedda ng'ebitanda bya Vono. Simanyi bya Vono naye bw'ogwebakako olugugwako bw'oti. Oba oti ng'obawunsinga. Kati guno spring nani? Ne high density. High density ne spring guliwo okusinga amaanyi. Ebeera spring. Gwe gugira bwe guti. Gwe guba gubawunsinga. So comfortability yagwo eba ndala. Okay. Ne high density abantu abasinga obuwangaazi obwo because gutwala ebbanga ddene. Tolaba wano tugutuddeko. Essaawa nnamba egenda kuwera tuguveeko nga gusigadde nga bwe guli. Tulina ky'osobola kugukolako. Naye eriyo omufaliso gw'otuulako okuguvaako ng'ekinnya kiguddemu. So yenjawulo yaki? Wale nsiyanga mufaliso gw'obuzibu bw'alina. Amala okugusimbako amagulu bw'ati oba agusaalirako simanyi. Agusaalirako bambi naye tekikkirizika kusaalira mu kitanda. Simanyi lwaki agusimbako amagulu. Naye ntigukwamu. Ndowooza abaasaba. Abaasaba? Kuba kati bw'ozuukuka kw'otandikira osaba. Era maaka z'amagulu oziraba. Naye era kyetaaga nakusimba nnyo magulu ng'osaba. Kati gw'alina ekitanda ekizibu omufaliso ogw'ebizibu tosabirako. Tosabirako. Vaayo okufukamira wali wansi. Waba osabira. Nenge ebintu Saimo tulina bingi. Olaba obutimba buno. Myaka na myaka Saimo gukana akatimba ko walekawo emyaka ng'ebiri emabega. So omuntu n'agula ebintu nga si byakuddamu. Amasuuka amalungi. Tudesigninga Airbnb ne zivaayo nga mbutuufu ziri ku mutindo. Nenge ebintu byonna bya Rosemary Beddings. Blankets, abantu badibya blanket naye eriyo blankets ennungi. Ng'omubiri guseerera. Banaza ddwaliro kati ezo zafuka za ddwaliro. Eziddwaliro ate endala seezo. Eriyo blankets nga nnungi nga zirabika bulungi. Nga n'omubiri nagwo guli soft nga size ziri ezikunjubukako era ku makya nga wenna omutwe gujjudde obwoyayoya. Okitegeera? Nomanya kye wasuzeeko. Nomanya kye wasuzeeko. Omuntu sooka omulagirire wano. Saimo, omuntu ngena atandika ddala Kasubi. Bw'otuuka e Kasubi ku bitaala kuba abasinga bamanyiwo ewali amasiro. Ku Rubisi. Bw'otuuka ku Rubisi bbanga dda ennamuŋŋoona Katini ewali omuti gwa jjambula bw'ogutuukako omuti ogusookera ddala nga wakava mu bitaala. Ekipande gaggadde Rosemary Beddings. Lawrence nnyamba abantu obalage ekipande ekyo okibalagire ddala. Ekipande gaggadde Rosemary Beddings wewokka mu Kasubi wano wogenda okusanga ebintu ebirungi. Ng'ebintu birabika bulungi, ebintu ate nga bya bbeeyi ntono. Kyova twaterawo abantu packages. Njimane packages zikola zitya bujjo nzogera wano. Abantu abaterawo packages ba favoringa. Eriyo omuntu atandika obulamu naye ng'akasente alina kaki? Katonotono. So tetweroboza nnyo bw'oba omanya akasente kaki. Ne ngamba kankuwereko omufaliso ogutandikibwako. Si sayizi entono okusinziira ku kitanda kyo. Ogutandikibwako y'ekimeka? Olaba nga 5 ku 6. Era nti wabaawe omanye emifaliso gino girimu emitendera. Eriyo high density sigenda mugabira ku package. Kuleka nti era package eyo tuba yongeddemu kasente. Eriyo omufaliso nga guli wali eri ogwa deluxe. Guli ogusooka wali eri. Nenkwata nenkuwa omufaliso ogwo. Nenkuwerako bed cover egyaka eya 5 ku 6. Ng'ate naye erimu essuuka erimu ne pillow cases. Nenkwata essuuka wali eya plain. Nayo nenjiggattirako. Nenkuwa akatimba akafo stand akalina stand eziyimirira neno neri n'akatimba ku ngulu. Nako n'oteekako. Nenkuterako ne fiber pillows nga bw'olengera eyo eri awo. Nenkuterako peya. Saimo oba totandika bulamu. Kusende mekolo.
ku mitwalo 40 kati owanya ku 6 ku mitwalo 36 iba nange byo byonna byemba nkuwadde sayimo oba tutandika muwadde omufaliso muwadde pillowcase muwadde amasuuko muwadde bulangiti bed cover akatimba byonna akoze eki abifunya atandika obulamu bwali wulira nga yagala ku advance nga akimya kana akatimba mpola naye nga biri ebitandika akoze eki abifunye bwali wantayagala ku bed cover ez'ekitalo akimeezo zimitwalo 28 3 25 15 akimeezo bwali wulira nti era ayagala kukyusamuko ku mufaliso ajja akime guno naye nga guli ogutandika obulamu omanye ntandikwa kikulu kasofu nawe otandikira ebirala biba byangu so abantu bajje batuwagire bajje tukwatagana ate naffe tulaba nti ne woba sente zaamu toziina sayimo savinga naffe mpola gulawo account bw'ofuna y'etaano sindika bw'ofuna y'ebiri kola ki sindika ogenda okumaliriza ng'olaba buli kimu osobodde okigula naye ng'ate tekikumenye tewano jjo otwala ettuuli oddamba lyonna ogenda otandika amakaago oba bitanda tulina workshop y'ebitanda bw'ayagala ebitanda tukugamba bugambi tuyagala kifaanana kiti oba ng'otusindikira inspo nga tukebera oba okyagalira n'oba okyagalirawo awo abantu bangi nnyo ajja wano n'agamba njagala leero ng'atwala kino nze nsula ku kitanda ebitanda nga tukuwa so wana amaka ovaawo oba kateni okutandikira ku mulyango nti kateni ne kateni muzina weziri wali eri bwana Simon ezo zonna zizo kateni wabaayo already made bwera yagala okutungira obutungizi nga tojja tupima ebipimo ewuwo nga tukupimira nga tukuwa ekintu ekiri perfect neba butimba ng'oyagala akava mu ceiling naye nga kali perfect nga kajjaawo bujje eri abantu nga tayagala kintu kiyise nnyo lwansonga nti bano ababukola balina ebipimo ebyabwe bebakola ki be babukolerako oluusi nga tebikufavoringa ebiseera ebisinga buba buwanvu nnyo naye eriyo omuntu ayagala ekiri ku standard ekimala obumazi nga sikyajjenjeero jangu wano ku Rosemary Beddings teri muntu agenda kuuma maka nga masanyufu nga basula bulungi nga tebitabijje ku Rosemary Beddings bagana kyangalanira bwerere lwa kusula bubi ndowooza ensonga eyo mugiwulidde basimu njagala tumalirize namba yaabwe y'essimu kweri ku screen awo enagakanziyenyumye Rose ewaadi eri omuwala ali eyo ayagala okutandika baana bakkiririza nnyo ennaku zino mu basajja obbawa kyekireyongedde omuwendo gw'abasajja okumanyira abawala ekyokubiri abalala bagezaako ekintu olunaku lumu nekigaana n'akivaako kategedde bulungi abalala baagala kutandika na binene twajja wano nga tebijjudde bwe bityo genza obipanga mpola wali oli agamba nti zoba sina bukadde 10 sitandika bizinesi saagala kyakunswaza kyamu ekyo bigambo ki byoyinza okumumpeera kati sayimo teri ntandikwa mbi however weepimepimemu nga ggwe omanyi lwaki abantu abamu batundira online obusobozi bwabwe tebunnatuuka basobozesa kubeera na location leka kudduka mu location nga tonnamanya nti oba ne target audience gyeri ye gy'olina abantu abasookera ddala bakasitoma abo be bantu bo boyina togenda kusooka kuguza b'otamanyi bizinensi zino zakulanga nga bw'okiwulira kumanyisa ekikotagisa agenda ku TV oba agenda wa Sayimo osobola okutandika n'abo bennyini abakusemberedde WhatsApp yo TikTok yo n'ogikozesa so kati bizinensi yonna yakusaamu maanyi wonna wooli sinziira leka kubeera reluctant okimanyi nti neeriyo omuntu ayita ku muntu w'ekasubi agende awagire ow'ekireka because yamulabye ng'alina kyalanga naye bw'alaba nga bw'oteekamu amaanyi n'oyo omuntu agamba asijja kutambula nnyo wali nawuliddewo keki edduuka so ekitono kyonna ky'olina ekisooka weebuuze ekyokubiri tokola bizinensi nti nawulidde ekola kiralo kola omutima gwo kyowulira nti gwagala mu busobozi bwo ne kapasite yo kyolaba ng'osobola okitunda leka kwerijja ku bintu by'otasobola olw'okuba bagambye nti kikola kijja mukolera oli gwe nga tekijja kukolera buli bizinensi n'agambe wano e Kampala efuna naye abagikwatamu ne strategy ze ziba ez'enjawulo ng'era bw'oyogedde bwana Sayibwe emyaka ng'eno emabega edduuka lino gye twalitandikira oba ojjukirayo kimanyi tugenda kati myaka 5
kuba twatandika ffenna ojjukira gye twatandikira eri wansi mbutuufu ebintu byali bitono nnyo kimanyi nga bikomanga wali ono nga bikomanga wali nga buntu butono nnyo bwakutandikiriza kuyiiya naye bw'olemezaamu n'ekintu ng'okyagala nti n'akatini ennyo weefiriza n'ogamba kanyongere mu bizinensi yange ekyokubiri abantu mindset eyo ey'ogamba mbu omusajja ajja kumpa bw'aba akuwadde amiina naye si buli muntu nti alina omukisa oguweebwa omusajja abamu mwatondebwa kukola mufune abamu mwatondebwa kukola mulina kukola nnyo nga ne weefuna omusajja omugagga talina kyakuwa nga gwe watondebwa kubanga olina kukola olina kulya ku ntuuyo zo ng'era bw'otakola togenda kulya era tojja gaggawala so kulemezaamu nakumanya kyoyagala todumira ku kintu musimaana nawulidde kikula kiralu bino simaana nalabye bizinesi etambula ndaba abantu Airbnb bizi beyimba mu buli olukya because bawulira nti zikola naye nakola ki bategeera nti obawulira mbu obwenzi bukola nnyo e Kampala naye naagala abweyunge bonna baabakwata eriyo abamalaya abafunye mu kintu ekyo eriyo n'abatakoze ekyo kyokka kye batunda kyekitya kyekimu kiba kyekimu ate kyanjawulo kitya just birungo buli omu byateeka mu byakozesa mu bizinensi ye eriyo bye bisaze eriyo bye bikoledde n'odiba nga oli wadiba ne kabalagala naye n'odiba so obukodyo ekintu kikulu nnyo mu bizinensi zaffe buli omu ajja kukola buli omu ajja gaggawala kale basibo ne banyaba ensonga za muzitegedde ako kajja kubamala mbeere bulungi mweraba amiina